Mathias Mpuuga nsamba BWINO kati byononesedde ddala kuba bulijjo agamba nti ekibiina kya National Platform kya family ya Kyagulanyi era n'agamba bonna abakirimu bambogo ne tutuuka n'okwewa amannya wano nange ne nfuuka 12 us Kyagulanyi naawe n'ofuuka kikyo ky'oli eyo Bobi Wine Kyagulanyi Center mu buli omu neyeewa erinnya eryo kati naye olwaleero abadde agamba mbu ekibiina eky'abembogo kuba ekya family naye akiremeddemu agamba tagenda kukivaamu naye kati afuuse wa family ya Kyagulanyi era abadde ng'atugamba n'olwo byonnyini abyogeddeko mbu ekibiina ekyo ky'abavumi era yakitandikawo ekibiina ky'abavumi kati ne neebuuza nti bw'obanga gwe watandika ekibiina ky'abavumi kiteeza gwe bayotendeka okuvuma awo nno bwe tuli ate nno waliwo ebivudde mu meeting ya Mathias Mpuuga nsamba ng'oyogerako eri bannamawulire bisitudde enkundi era bimuzaalidde lennya ebigambo byamusobyeko dda yabadde amanyi nti byamannya wenu so okumba obujulizi bugenda kuvaayo okutuula mu meeting ya leero oba okuva mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire walina gye yasoose mu zi meeting ez'enjawulo ne Museveni n'Anita Amongi okwogera ku bintu eby'enjawulo ajja akole kino kubanga omulimu gwe baamuwa gwa ku distracting a national platform kati lwakuba nti Kyagulanyi yakigwamu nga kikyali immature tekinnakula kutuuka kusula kibiina kyaffe kati alemeddeko agamba yamala kutuukiza mulimu gwa bakama be ogw'okusula national platform alyoka agiddukemu kati nno ekiva emakere kavule kitokota kisaanikire ate tulabe akatambi kano naawe ojja kumanya Mathias Mpuuga nsamba press conference eno agise awo ku parliament mu commissioners chamber press conference eno bamaze kutuula bwe batudde n'akabinja kaabwe nekkulu ng'emu erimu ne Anita Amongi n'abantu abamu insiders aba Yoweri Museveni ne bagamba kati tuddamu tutya era njagala munnayuganda ogenda kuva ku vidiyo eno ng'otegedde Mpuuga Mathias akoleraani ne kye baamutumye ayogedde bw'ati njamuwulye bulungi mu byayogedde era n'akalambira omusajja omukulu mu Gaalubindi bw'atagenda kuzzaayo ssente tazoogerako ye beebuzaabuza ng'ababbi bwe babeera nga buno obumese mumanyi buno obumese babuyita batya buno obumese obulina obumu obuwanvu kabala okuluma ku lumondewo ne kakomawo mususu bakayita batya ako kati Mpuuga ze ow'ekitiibwa tokyalina kitiibwa mu bantu ow'ekitiibwa tokyalina kitiibwa mu maaso gaffe ow'ekitiibwa najja ne yeekaza ku bya ssente za 5 si bye boogerako ni bano abasajja balimbye ensi bano abasajja babbi ebbanga lye mumaze nga Mathias Mpuuga mulimba bannayuganda Mpuuga Kyagulanyi Robert Ssentamu ne Bobi Wine President Bobi Wine n'ekibiina kyakuyita nga musajja mukulu ne bakuteeka mu kasenge ne bagamba jangu onnyonnyole ku ssente zino wazifuna era n'okkiriza nti wazifuna mazima ddala nga tuli mu kisiibo ng'Abakatuliki ng'oli musajja mu Katuliki nga ku Sande oteekateeka okusomera ekitovu Mpuuga wakkiriza ssente zino n'okkiriza nti ssente wazifuna naye ekisinga okuneewuunyisa ku musajja omukatuliki eyeeyita ow'ekitiibwa eyo ensonga tagyogerako era byali mugiramu ngenda tereeza ekibiina okitereezanga ani era byoli mu kunenya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina mbubasirise ku nsonga ya Muhoozi Project Museveni ali mu kukola dynasty Muhoozi yabadde Masaka mwenna mwasirise ne babedi bwannika ne mulya ssente zammwe ez'ekibi ne mudda mu zirogi ne mudda mu kwema masuga kati essaawa zino nja kubuuza Mathias Mpuuga okujjako musajja gw'obunnanfuusi okujjako musajja gw'obulimba njagala vidiyo eno etandike njagala kati bano abasajja kubanga akaliro bakawulira kati njana aba diaspora mujje ku vidiyo eno tereeza byuma byange wano mbalage vidiyo etandise etya omukulu ono bino byayogedde wulira njagala okubaaniriza
olwaleero nasabye okwogerako n'eggwanga ate n'okubeebaza okubeerawo kwatutuusa obubaka bwange eri eggwanga lyonna. Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza kikyenzerako kikyendowooza sooka omubuuze kikyoddako ngaani era gwe weebuuze lwaki TV zonna omunyampi ono Mathias Mpuuga zonna zibiraze live zonna TV NBS NTV BBS byonna bibadde coverage live Bobi Wine press conference meka zaakola ne bazifuula live. Njagala wulira omusajja ono omukulu. Njala kuddamu ensonga bbiri enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP oli agenda kunsindiikiriza n'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ŋŋende njala bagamba nti wendi era ŋŋenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba oli mukulembeze oli full soldier yenna gwe waddata obapangisa okunvuma ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina bwe kiri nakiteekako amaanyi gange obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti bw'onontyobola nga nva mu kibiina mwendi. Ekyokubiri abuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti sirina musango gwe nazza era n'abagamba nti nyina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okujjako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga nakali kye ntegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera ate siri kapeere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu okutegeeza abo bonna tetukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga naye okujjako okweyongera obumalirivu naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kyetusobola okuzimba wetutuuse. Nja kutambula nammwe si NUP mokka n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu. Kineeraliikiriza nti mu kiseera Amayi Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumukwa na bitole bya mmere nga Amayi Museveni amaze okuzza akyoka ebyokulonda bitugamba nti kaakwata mu kalulu akaggwa. Ekibiina nga NUP kisinga obunene mu opposition tuli awo tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde. Kyonna kye tulowoozaako tena kitutegeeza ggwanga naye tuli mu mbeera ya kinyumu. Ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu. Tukole ebyo ebisoboka nene munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga enkwata y'ensimbi enkwata y'obukulembeze. Ako mukawulira kati njagala awo mutunule ne Abedi Bwanika bye yayogera ngenda kubalaga abamu ebintu mubitunuulira butunuulizi bana basajja twaboogerako dda. Gino emisota gibadde gyayingira dda. Essaawa zino kyova olaba bakola statement ne bagamba tetuva mu kibiina kubanga bo mission yaabwe n'ekigendererwa kwe kuleka National Unity Platform nga bagikubye ekigwo. Ekigendwa kya Mpuuga Abedi Bwanika kwe kulaba nti NUP
kuba mu 7 billion 3 yazibawa mu nnaku zino sente zitambula oli bamukwata nazo ku bugundi kungaali ku washing bbe nupu kyovula bagamba tugulwanira mu kibiina era nabedi bamugamba bamubuuza lwaki tova mu kibiina ky'abanno tewali yagambye Mpuuga va mu kibiina naye Mpuuga obubbi n'obulyake botabwogerako era bano abasajja ngenda kubalaga ngenda kulabisa abantu abamu kuba Mpuuga ne sente ze bakuwadde okunoonya abakwatira media President Kyagulanyi ekigendwa kyo kiri ki abaana no bagamba njamu mu ndicodingire ng'ayogera bino ng'akola bw'ati zonna mission twazitegedde n'abantu bawasinkanye kati njagala owulire wulira n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu kuba nti ekimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe njagala kugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali ebunaayira bannaffe abali ebunaayira muwulire lwaki ayogera nnyo diaspora lwaki essaawa zino lwavaayo mbw ategeeze diaspora community temugeza ne muwuliriza omuguya nkyogamba diaspora community era ono yabadde UK ne be yasinkanye tubamanyi ekigenderwa kye ne project wulira byayogera ku diaspora community njagala muwulirize vidiyo eno egenda bbeera nzibwe y'olwaleero waliwo bengenda okwabya ng'abamu mulina Mpuuga okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu okunafuya struggle y'abannayuganda basajja mmwe muli babi wulira vidiyo n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu kuba nti ekimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe njagala kugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali ebunaayira bannaffe abali ebunaayira batuwagidde nnyo kuba twatandika NUP beewaayo nnyo obudde bwabwe ssente zaabwe ze bafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina njala bategeeza nti sigenda kuseeseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era byenkyaliko ekyokubiri nti nze ne bannanga balowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka agafuga ebyokulonda kubenga okwetaba akamwe mu byobufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano na kusonda ssente naye nga musobola okulonda musobola n'okubako bye mubuuza mu butongole ne muddibwamu nga bannayuganda ab'obwebange nga mwe mulina okuteekawo ennongozi za musemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya abali e Bunaayira abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino so si mu bigambo bugambo ekisemberayo ddala njagala okukakasa bannannubu nti ndi nammwe wendi era buli nsonga yona gye tutakkaanyaako tujja kitereeza mu kibiina naye ng'enkola y'ekibiina gyengenda okudabamu okukyusa ebalenya lindako njagala omukulu ono waliwo wendage wagenda okukaabya amaziga musaasire nnyo ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu gye gino emisota gye yayagaliza n'agiwa buli kimu era Mathias Mpuuga katondono musajja gwe Bobi abakola nsobi n'akwongera obwaloopu n'ekibiina Kyagulanyi Robert Ssentamu ne National Unity Platform babakola nsobi omusajja ono ne bamwongera ekisanja ekyokubiri kanneesekereko era olukwe kati oluliwo luli lutya njagala muwulirize vidiyo Mpuuga abadde yasensera era Mpuuga eno statement gy'akoze eyitidde nti ne bannaffe nga bwe tuli mu kibiina mu wiikisi eziddako tugenda kulangirira ekiddako njagala owulirize vidiyo era nsooke nkulageko Sebo President Kyagulanyi be bano obalaba meeting yatudde obalaba ne bagenda ne banoonya ne Kasiyano Waddiri banoonyeza ne Kasiyano Waddiri kubanga akimanyi alina kyali mu kuzimba era Joyce baagala omulaba oyo Saabedi bwanika mission yonna gye balina ne pulaani njagala njabya olunaku olwaleero kubanga Mpuuga bw'otuula wansi n'olowooza nti oli wa kitalo aga Katonda mu ggulu ogenda kwewuunya
omukulu ono waliwo ebigambo byayogedde era njagala muwulirize bulungi nsaba mwetegereze amawulire gamuwa coverage era amawulire essaawa zino gamusoosowaza TV zonna zibadde live okuli BBS Telefayina yine ebadde live mugiraba. I've seen a copy of a letter circulating on social media. The owner of the copy is visible from the bottom of the letter. The letter is addressed to the Right Honourable Speaker of Parliament, and I'm only informed of the contents by copy. I'll not respond to that letter, except to restate my position as communicated earlier to the party and the nation, that I affirm the fact that I confess no wrongdoing. Oli agamba ayogeza jaliri ayogeza malala amaanyi g'emmundu awulira gamuli mu kasomyo TV zonna zimulaze live sawa nnya order yazze project yaffeeyo mulina giraga era njagala owulire bulungi. Or elementary common sense. The position of the law has been clarified to whoever wish to understand, but not to deliberately slander, and those who know deliberately wanted to slander me, or to gain short-term political capital out of the current situation. So I did set my position. It is the position of the law and the common sense. I wish to reassure all comrades in the struggle for a fair Uganda that my commitment has never waned. That I'm not and shall never be part of any form of corruption. I've never been indicted of corruption. I am never corrupt, and nobody will invite me into corruption. Mukulu Mathias Mpuuga ebitaanu wabifuna mu mateeka ssebo era wabitwala endowooza yo ne mwozi ne Museveni yemu kati. You are arrogant. Ulira. When we find ourselves disagreeable on anything in our midst, as a party, as change-seeking forces, we must find mechanisms for mature resolution, which is different from grandstanding and desire to settle political scores at the expense of reputations of comrades with whom we struggle to offer the country better leadership. Ugandans must be encouraged, and I'm here to encourage Ugandans at all times. Ate abasajja bano bayaaye. Abasajja bano bayaaye nze nzikiriza. Omusajja akanula amaaso n'okkiriza n'ogamba wallahi byagamba bituufu. Mpuuga akanudde amaaso linga abaddeyo n'Mpuuga ng'akanudde eriiso naye mazima ddala nga byayogera byonna bya bulimba. Beba abantu nze nja kutegeeza kati omulaba omukulu ono ali eyo anafuya President Kyagulanyi abadde ku TV n'amunafuya nyamuuli ekibuuzo kino nga bakimubuuza naye Anita Amongi teyandikutegedde. Oba komishona bw'olemeddeko ensi egenda kukyawa era olowooza mu ngenda lwanira mu kibiina tukyuse ogenda kyusa ki ekibi ky'olabamu. Era bano abasajja mission yaabwe ennenne gye njagala mwenna bannayuganda mutegeere. Wulira bw'ayogera nga ali arrogant ayogeza jjaliri raba. Naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano ku nnyimbe press conference musaasiranga omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkaniddeawo naye ensi ekyaganya okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonya. Ensi yakkiriza dda saagala weebuze. Omanyi baddeyo ne beerimba nga bali mu zirogi nga bali mu buwoteeri oli w'amaanyi baagala bwamukwata ku kitogi n'amugaa bebi gw'osinga ani akulimba Mpuuga n'obwampuuga bwo. Sharinga video akasajja kano musimanya seganya okukkiriza. Ensi oyina abagoberezi bameka. Oyina ensi bani abakukkiririzamu. Ne mu nnyendo mukungwe wova Mpuuga toyina bakukkiririzamu bawera 10. Era bw'oyina bwe bawadde obusente. Era va mu kwematiza. Basajja mmwe muve mu kwerimbalimba. Kyagulanyi sentamu taba kutandikawo revolution eno singa oli luddawa. Wajjanga n'ofukamira emagere
wajjanga n'ojja n'ogamba mukama wange bandi bubi nga mukasambidde akuli bubi neewulire ejjaliri lyayogeza wulira omusajja ono ejjaliri lyayogeza naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku bitimbagano ku nnyimbe press conference musaasiranga omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkaniddeawo naye ensi ekyaganya okukkiriza ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange bw'aba mpise nja kumusinkana tuogende sinakufuna mukisa kumusinkana muntu bulala okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga yasimba eruntwalamu owulira mbu olukiiko lwampi naye nga luli bawulya bulizi Bobi yagize ne badduka emisinde mbu tewali nsonga yasimba entwala mu lukiiko olwo mulaba emiguya ne Katonda enseeno abantu balamu owulira Bobi yenaayita olukiiko owulira omusajja bw'ayogedde salabye ensonga yasimba entwala mu lukiiko olwo ayogera nga luli yafukamiranga ne bukeera emagere nga Kyagulanyi wabeera n'obukofiira Mr. President sa essaawa zino alaba yatuuka bw'atuula n'amongi nga yeemessa ekizigo kye ne beetakula ne bazaala abalongo n'alowooza buli kimu kiwedde naye aga Katonda mu ggulu obusungu bwe tuwulira ku busajja mmwe temwali badde ggwe Mpuuga tewali badde ggwe Bobi akuwadde eby'obugagga ku musaayi gw'abaana abaafa baliita Nabukenya tewabalabako ffe bakatongole tubadde mu struggle tetulina kye twafunye kubanga tetukyagala twakyusa nsi mugaggawadde nga tebabasibyeko yadde mu makomera essaawa zino weefuula oyogeza jjaliri weefuula oli wa kitalo nnyo wulira embuzi Mukama Katonda okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga yasimba eruntwalamu simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali byasimba ebyaluvaamu President Kyagulanyi kankulageko ono omusajja yakwata bagirlfriends be Mathias Mpuuga n'abakazi be yeebaseeko n'abawa ebifo era kati buli Sande bagenda buli church beefuula kakube ono gye yabadde Mpuuga si yakola kisi yakulembera nayo naye ekigendererwa kyabwe kinene nga bwe nsize mbagamba information eno njamugiwulirize bulungi era abamu temwagala kubiwulira nze kambalage ensi ebitegeere olulaba wuliriza ono bwe yayogedde wulira ekyamazima ngezezzaako okumunoonya naye mmanyi waliwo ebbaasi egenda okujja ku mulimu guno Dr. BWINO ate mumusabireko tulina embeera gye tuyitamu ebasebo ne banyaba abamasaka city naye nga nze maama wamwe abeerayo eri nayongedde okukakasa nti mwalonda kye bayita abakulembeze era masaka tulina abakulembeze muwuliriza ebintu bingi ebimu ne mbanga mubimanyi ebirala nga tebibikola ki ebimu nga temubigoberera naye njagala mukakase nti ensonga zemuwuli ennaku zino w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ekyamazima mu mmeeme yammwe mukkalire talinayo musango gwe yakola ki owulidde ono omukyala ye mbaka mbusima w'e Masaka naye yali girlfriend kyekino ekibaka ekikwatirira abasajja mu paalamenti yabadde bisanje ewaffe nno we yabadde wulira gambye ssente bazira kati batambula kereziya ku kereziya bwe balimba abambu mutalina musango gwe yaziza wulira akasimaako kamuweebwa commission parliamentary commission bwe kamala parliamentary commission eyisawisa mina tilubanga lukiiko olukiiko lw'ekisomesa wano bwe lubaako kye luteesezza kibanga ngwabo tekigenze mu nkola
naye bw'emala okuyisa ensonga eyo egenda mu kakiiko akaddako bakayita Legal and Parliamentary Affairs Committee. Bweva eyo n'egenda mu Budget Committee, olwo ne kiryoka kidda mu Parliament eyawaki eyawamu. Kati ogamba omuntu nti yaliddeyo nguzi ku kigambo ekyava mu Parliamentary Commission nga ne ssente tazifunanga n'omugamba azizzeeyo waki wandimugambe nti bwe zijjanga tozikolanga ki tozikwatanga. Naye mwe ab'e Masaka mubadde mugoberera muzze mulaba ebintu bingi ebizze bibeerawo mabega mu kaseera ke kaki ke kamu. Naye omusajja his strong ate kye mulina okumanya embeera emwe mutuusa ku ebyo etuusewo lwa bulungi bwaffe lwa bulungi lw'Abannayuganda ebintu bingi nnyo ebimu tetusobola kujjana tetubirabuulira naye kye mulina okumanya kyayongedde tukakasa nti twafuna be bayita abaki abakulembeze. Kati simanyi oba bwe kirigenda mu palamenti eyawamu ne bakikasuka oba bwe kirigenda mu Legal and Parliamentary Affairs Committee ne kibeera nga kisuuliddwa mu kaseera kubanga kisobola okuvaamu ku stage yonna. Awo simanyi ate ebigambo bye twogedde ebingi ebyenyika n'emitima ate oba tulumizaayo tutya. Naye nga kye mbakakasa sisuubirayo na komiti kwezi esobola kugaana nsonga eyo kubanga ebifo byonna ebiri constitutional ekifo kya leader of the opposition kyekifo kyokka ekitaliko kanzijeko ebikyala bya Mpuuga. Era njagala mwenna muwulirize ebigambo bino kubanga temwagala kubiwulira. President Kyagulanyi abasajja bano baludde mu byobufuzi ngera babbulooka ba Museveni. Njagala osooka owulire bano baatandika dde era akabondo ke be basumaani basaalirwa nga balya ssente za Museveni. Wulira. For God and my country, FOGC, a political pressure group, says it is not relenting. They are vowing to continue their activism even after police devise means of restricting their movements through preventative arrests. Is in itself an achievement because then it justifies the reasoning that we are not yet an independent country. We have not put anyone into house arrest. We have just improved our surveillance into the places of some of these politicians. We don't need to be asked for security. We have to. It is a mandate. We must provide it when it feels necessary. When you have our leaders after 50 years of independence treating their opponents like the colonialists did 50 years ago. Oyo Mathias Mpuuga mumulabye Mathias Mpuuga. Omanyi ebintu bino abamu temwagala kuwulira era nzize mbibagamba. Mission eno okumanya nnene. Njagala President Kyagulanyi otunuulire Dr. Abedi Bwanika. Tunjamutunuulire Abedi Bwanika. Bwe yali anoonya akalulu ettayi yali ayambadde etya ku bwa president era yali afaanana atya. Bano abasajja bakoledde Museveni ebbanga ddene. Ulaba. After his nomination as presidential candidate at Nambole Stadium, Dr. Abed Bwanika headed to Zambia Youth Sharing Hall in Kampala, where he addressed his supporters. He said key in his manifesto is directing his... Ebipande bye mubiraba byonna biriko yero kakala ka yero mukala njamutunuulire ettaayi. Kati bano abasajja twabeereetera emisota essaawa zino nga gye giri mu kutembeeta Muhoozi project. Wulira laba. Ettaayi ogirabye. This is Dr. Bwanika's third consecutive shot at the presidency under his People's Development Party. Bwanika said there is need for equality of the people if the economy is to improve. Ettaayi mugiraba. Ettaayi mugiraba gye yayambala ng'anoonyanga akalulu. Mu budde bw'akalugoza ki yayambala yero laba. Dr. Bwanika appreciated what the ruling NRM government has done so far, but said there is more to be done, especially in the health sector, and he is the best person. Ogiraba yero ye
tuzokola ebitannakolebwa Uganda etuuke mu kiseera eky'okwesiima. Bw'oba okuba akalulu, bw'oba onoonya akalulu, tokanoonyeza bunoonyeza bwanika, naawe olina okwetaasa. Dr. Bwanika will now prepare to start his campaigns on the 9th of November like all... Oyo ya Abedi Bwanika. Omaye bintu jja bibawa byonna mu bitegeere. Era njagala lindako kati nwalo information gye njagala obbawa katikati. Gwe tambuza video ebisigadde obindekere. Uliriza bulungi. Njagala mu kaseera kano mutegeere ebigambo bino. Era abakulu bano ekigendwa kyabwe kye kiriwa nga bwe nzize mbagamba. Mukama wange President Kyagulanyi n'ekibiina Abedi Bwanika musasule era yaweereddwa ssente era abadde aziweebwa. Programu eno njagala mukyala Namugga ojjeko programu eno yali ku NBS naye njagala nakana akantu nako ngenda kwogererako lumu akabbalamu olumala ngende maaso ako. Kyensabye era kyeneeyama mwenna abali wano manyimu abasinga mu wabira national unity platform. Ngenda kulwanira abavubuka abaasibwa bamanyi ngenda kulwanira abavubuka abaasibwa, ngenda kusaba president abaana abaasibwa aba NUP bonna abasumulule tubarehabilitating tubongere mu labor force ya yo point emu. Ekyokubiri ngenda kulaba nti abavubuka ako ngenda kwogerera ku eno point. Ekisookera ddala mukulu Balamu ne Mathias Mpuuga kyemupulaninga kyonna tukimanyi. Balamu olunaku olwaleero ogenze ekitalya, otambudde ogenze ekitalya, ne mumase kwogeramu ne Mathias Mpuuga ne ttiimu yammwe okulaba nga mwogera n'abasibe ba National Unity Platform nti abasibe bano bakkirize emisango babate era bwe batuuka abweru balumirize ow'ekitiibwa Bobi Wine. Nga mission bwe nagibagambako eyokukwata Bobi Wine bamuteeke mu kkomera. Drone ina amawulire namba ya Miransana 0702 222758 0702 222758. Kirifukanga ve mutaginga abantu page bagikuttemu ennaku zino abantu tebafuna notification tebategera nti ndi live. Balamu nga mwawulire mabegako Mpuuga bwe yateesa ku nsonga z'abasibe. Era Balamu balina mission ng'olunaku olwaliro ayolekedde kitalya. Muwulidde ebyo byonna byayogedde mwagenda kusaba Museveni ate abasibe aba National Unity Platform. Era temulowooza nti kyagudde bugwi. Mu kaseera kano Balamu ayolekedde kitalya prison. Olumala agende eruzira ewali Olivia Lutaaya ne basaanya. Abasibe baffe balina akakodyo ke baagala obbateekamu. Akakodyo ke kaluwa. Babagamba bakkirize emisango beetondere Yoweri Kaguta Museveni. Bwe bamala okwetondera Yoweri Kaguta Museveni babate bagambe nti Bobi Wine ye yabatuma, uliriza bulungi, ye yabatuma ebyo bye babakwata nabyo nti byali bituufu. Mpuuga mission ye yakubeera deputy president. Bobi Wine bamukwate bamuteeke mu kkomera. Bwe bamala okuteeka Bobi Wine mu kkomera abeere eyo nga kubanga bo ekigendererwa kyabwe ne mission yaabwe projekiti yaabwe yakulaba nga Mathias Mpuuga Nsamba afuna ekifo ky'obwa president wa National Unity Platform era yesimbawo kalulu. Mission zonna ne strategy ziri mu kukolebwa. Era njagala okugamba abasibe baffe ngenda genda nayo temugeze ne mugwa mu katego ako. Museveni essaawa zino ne bampuuga kwa Mpuuga nkwewunyiza nnyo musajja gwe. Oli mukunenya obukulembeze bwa NUP naawe oli mukulembeze wa NUP. Obadde deputy president. Tovanga yo n'okola yadde single statement ku bya Muhoozi project
Muhooza abadde e Masaka igwe n'obawo woteeriyo woteeri tuzimanyi Masaka olina 3 abamwozi project mwe baasula Mathias Mpuuga njagala oveeyo weewakane ku kino omanyi nzize mbagamba njala na kano kankabalage mwe bana abasajja bwe batwa abalooza tuli basiru Abedi Bwanika kalenda tent ezaweebwayo ezakola mu muhoozi project 3 zaali zizo kati njagala ebintu bino mwenna mubitegeere bulungi omanyi bano abasajja balowooza tetutegeera era balowooza tetumanyi gwe bakolera okwesiruwasa kwammwe Mathias Mpuuga Kyagulanyi temugenda kumusobola wallahi ya Mungu mbagamba bano abasajja bazze information bagifuna Mpuuga yafuna galubindi ezo ze yayambalanga nga jja nazo mu meeting nga buli ekiteesebwa kituuke wa Museveni okumanya bano abasajja babi mwetaaga bannayuganda okukyawa abasajja bano nga be badde basibako Museveni bano abasajja essaawa zino ensonyi baazibisse ono Muwanga Kivumbi yabadde ku mukolo e Butambala abantu kye baamukoze ng'ali mu kwekaza bamugira baagala bufo naye ife tetugenda kuva kweza ensonga z'abannayuganda President Kyagulanyi gino emisota babadde bagisasula okubega gino emisota olwaleero yefudde nti alina kyagenda okwogera naye nga talina kyamaanyi kyagenda kwogera wabula kujja kutudaivatinga najja n'akangabala mu kamera mbu wakitiibwa naye ow'ekitiibwa sente tewazitwala oli mu kulimba mu kamera oli mu kubuzaabuza bannansi kitiibwa ki tokyayina kitiibwa Mpuuga tokyayina kitiibwa gwali awo essaawa zino oyita bafuutu soja ku popopo bw'obawa ensimbi oyita bafuutu soja mwono alabika yakwatagana ne Rubongoya mukwano nnyo gwa Rubongoya kwatayo obubiri kyenjagala ondikodingire Rubongoya byanyumya ono yabeera n'Ekyagulanyi kitiibwa kimusajja gwe lwaki tofuluma kubanga njagala bagamba bannayuganda abasajja bano missoni yaabwe nnene Mpuuga agaggawalidde ku mulembe gwa Museveni oyo omusajja mugagga bano abasajja bagagga era gino emyaka 2 ekitundu nga Olivia Lutaya bali mu kkomera nga Frank Sente zaali mu ntaana bo babadde mu ddiiru Parliament ne bagifuula dealing site era eminyago gye bafunye mission eya Kibalama okusirisa sente ne balya ekizimbe nakibalaga wano ku Masaka Kyengera Mall America n'agula amaka owe Mathias Mpuuga Anita Amongi bonna kabondo k'ababbi bw'obuuza Anita Amongi yakamala okugenda okugulawo amaka myaka 2 kitundu amaka gatunulanga muntu mu Parliament n'agaggulawo n'atakoma okwo Anita Amongi ebyobugagga bye ebiri emunyonyo ebyo tobala Mpuuga n'Anita Amongi Seggona nga be basayininga ezo zifulume zino zigende kyovalaba baaluma ogw'engulu n'ogw'emmanga okulaba nga Zaake Francis bamufulumya ne mission yali egenda okutta Zaake nayo nga weeri Kyagulanyi Robert Sentamu ne bagamba tukoze tutya ensi eno ensi si nnyangu abantu babi abantu balamu babi Mpuuga essaawa eno kyewali obaddemu kyoyita ekyato era nze ntunuulidde Mpuuga n'enkakasa abasajja batubbidde mu bitiibwa n'enkakasa obunnanfuusi bw'abasajja bano Seggona bonna batudde kati bagamba tukuse ne bwe tunyampulukira bannayuganda boogera bavuma buvumi otunulya Muwanga Kivumbi ayogera teyeeguya Abedi Bwanika n'obwabedi bwe kubanga ye Museveni yamukozesa dda missoni yaabwe yakuba nupu ku ttaka era wiikisi ezijja lindako gamba somere list bano ababaka mubategeere kubanga bino byakwabya
bano ababaka pala Mpuuga statement gyakoze n'agamba bagenda langirira ekiddako bano ababaka bali naye era njamuwulirize abamu bajja ne mu meeting ennaku ezo nga bazze kubega abamu si be mulowooza nti abamu abajja ne batuulaawo ani akulimba bajja bazze kubega abamu nga batunudde bati ebifaananyi mwabiraba ng'abamu batunula tebategeerekeka abamu bali awo kati eno lisiti njagala ngibasomere ab'ebitiibwa byammwe bano ababaka mubateekeko eriiso jjogi bano ababaka b'engendo basomera mubateekeko eriiso jjogi era be bayiza n'okuwa pulezidenti Kyagulanyi obutwa mubagobe tetugenda kukkiriza muguya tetugenda kukkiriza nsolima emanyira kibiina kyaffe bano abasajja baagala kutta kibiina kyaffe baagala kusuula kibiina kyaffe bava eri mu budipi nga babutuuze wa Museveni ne bagenda mu gifo ne bagenda mu wakotuwaaka ne bazirya essaawa eno bisajja bikulu byagala kusuula kibiina ky'abavubuka bisajja bikulu byefudde ebitategeera bisajja bikulu bidda mu kamera ne birimba ensi naye nga mulidde ssente za Museveni basajja mmwe ensolima mmwe ngenda basoma tetugenda kukkiriza muntu n'omu Mpuuga ekibiina temujja kukisuula mbagalayirira abendi bwannika Sseggona temugenda suula kibiina ky'Abannayuganda Sseggona mu Miraasa naffe nakusooka mu kibiina kino mu People Power nakusooka feba stakeholders temugenda kutusiruwalirako mudda mu kamera mwakitandikirawa mwakitandikirawa bano basiru batandise okutumanyiira balowooza tetuliiyo olw'okuba baabawa ebifo Kyagulanyi Mpuuga wali naye ekyaddondo Bobi Wine wali naye ekyaddondo ose n'okanula fe abaatandika watandika ki wano woogerya Nuupu ng'eve wa Kibalama struggle yaffe si we yatandikira twagenda e Bugiri ne tugenda mu OTT ne tugenda mu Arua Masasi Mpuuga nga mulimu kwegadanga muzigundisa mmwe oyo Abedi Bwanika agenda yasama ku TV agenda ayogera ebyekisiru Kabedi wako obulevu obweru musimanya meeting eyasooka okola Kyagulanyi UID mwali ba brokers na muze kusaba abazze okusaba baba be batandika mwali mumusaba busabi kubanga yali alina amasannyalaze Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine Mitembo ne mumusaba ne mumugamba sebo tubadde tukusaba ojjobeerewo najjanga bamugisha muntu bwe bajja tekitegeeza nti mwatandika basiru mmwe tetwagala mutusiruwalireko kati kaabikuse era Mpuuga n'Abedi ekigendwa kyammwe project ya Museveni gwe munnayuganda bano abasajja be balya ssente z'amalwaliro gammwe bano ba Mpuuga miliyoni 5 mumukkiriza mutya ku mukolo okwogera ebitaanu yabifuna abakoledde Kinyendo Mukungwe yadde eddwaliro temuliina Nyendo Mukungwe obwavu bubaluma bano abasajja be balya ssente zammwe n'otunuulira oyo Abedi bwannika n'obwa Abedi bwe nadda ku TV buno bu TV bw'abanyampi sima ya NBS ne bumuwa platform n'alwana ekibiina naye bannayuganda musigale nga muli strong musigale nga muli solid kati kanja by'ababaka bano ne ababaka abamu muli babi Joyce baagala ne temujjukira nnaku ensi eno omuwala baagala yali awo ku NBS nga producer w'amawulire nga mwavu baagala yali mwavu omwana yanyumiza Joyce baagala akamotoka ke yajjirangamu ng'olumu ajjirana mu booda nga ne Mpuuga tamumanyi Joyce baagala ntwatwa simaya ntwatwa bawe ono musajja sewava mumumanyi bulungi nga bwe bepiica n'amuzaalamu abaana nga ne mufere sewava nga talina kyalimu NRM nga be bakeeraawo Museveni tubale kino kiproposal tukiteekeyo Joyce obwavu ne bumulumira ku NBS buli omu n'anyeenya Joyce baagala ntwatwa obwavu bwe bwamuluma ku NBS n'abeera awo likazi lyattu si lyeddene
Munaye bwe litekako galubindi bwe lisaka amawulire ne ligenda emityano okwesimbawo ne balikuba akalulu ng'ali mu bamawu ne basooka kukwatamu ne bakuba baagala akaasooka nga Mpuuga ali Masaka ye awangudde ne bakuba baagala akookubiri nga Mpuuga tamumanyi Joyce baagala ne bamubalira bazaake ne bamugamba jangu mu nuupu kyekitunda teyaliwo ne musitwagu yali zayininga buli zayininzi enkera ne bamuwa kaadi ya nuupu mityana baagala n'awangula naye sikuriputi zonna ezikuba National Unity Platform sikuriputi zonna ebigambo byonna kati baproducer abamanyi bawandika nuupu egudde nuupu ekoze nga bye boogera oyo omukazi ali mabega kati mugenda kulaba bwe bawaana omwami we live at 9 baataddeko dda Mpuuga aleese omuliro n'ebyo byonna ffe tetubitya twakitegeera kuba be bali mu gavumenti ba Mpuuga baagala ne bwe muwandiika bitya Bobi Wine mwamulwana from day one NBS bannayuganda ne mubakutula emitima ng'akalulu mwe results mwazifunye dda nti eno Museveni afunye zino eno Museveni afunye zino ziba tezinnatuuka era Joyce baagala kugamba ebigambo byo ne Mathias Mpuuga tubalinze aga Katonda mu ggulu tubalinze Abedi Bwanika mpozi nuupu ebeere n'ekitebe ekirala naye tosala kavule kyo nkyogera Mathias Mpuuga Abedi Bwanika akabondo kammwe nga temukoze ekibiina kye kyabagamba omanyi bano abasajja balooza ba kitalo tuli banyiivu mugenda tegeera ensi nti bampita mu miransanafu mugenda tegeera ensi kati njagala mbasomera ababaka bano kuba bannayuganda mulina obbategeera eno ttiimu yeyo Mpuuga gy'ayogeddeko ti mu bbanga ttono erina kyegenda okulangirira mulangirire mugenda kujjira ku supuuni ffe Bobi Wine tumwagala we are ready abantu b'e Masaka Kyagulanyi ge masannyalaze ife bano ne banaayasama ne banaayogera ki Kyagulanyi Robert Center mu Bobi Wine ye mukulembeze waffe era njagala gwe munnayuganda tebakumalaamu maanyi njagala otegeere bano ababaka be bali emabega wa Mpuuga era akasente baalidde wuliriza bulungi gye buvuddeko pulezidenti waffe yayita meeting ku Makerere Kavule mwagiramu ne bambega bana nga bo babasindika ne baga mugende muwulire ayogera ki era nga bambega bano baali baavu baali banaku baali eyo ng'ensi yabakuba naye essaawa zino olw'ettooka anitaamongi lyabawa ne Mathias Mpuuga ne bakyuka yeno lisiti ye mulina okuwuliriza esooka bano bonna tebakyali ku mulamwa asooka ye mukama waabwe Mathias Mpuuga mbaka wa Nnyendo Mukongwe oyo teyalabikako mumuteekeko eriiso ejjogi owookubiri ye Abedi Bwanika omubaka akiikirira kimanya ky'abakuza era ono mu kibiina kyabwe ekipya nga baagala kwetuuma Nupu Block ono ye mwogezi era byayogera babiri babega owookubiri ye Mbwa Tekamwa ono Mbwa Tekamwa mubaka w'Entebe mumujjukira mulungi ku ssente za Golooba bwe yaziwutanya era abaddewo nnyo nga tali ku mulamwa be mu pulojekiti za Mawu oyo Mbwa Tekamwa omubaka owookusatu owookuna ye Tebandeke Charles ono w'Ebbaale constituency ono sente yazirya era ono essaawa yonna ajjira ku tiketi ya NRM n'Empuuga yabasuubizza n'abagamba ekibiina kyabwe ne ba Dr. Luluba essaawa yonna kiggulwawo naye nga Tebandeke Charles kwali wuliriza bulungi omubaka owookutaano ono ye Muhammad Muwanga Kivumbi tabalimba essaawa zino abonna project Muhammad Muwanga Kivumbi
era mumuwulire ebigambo byayogera ennaku zino. Ne wali omwana amuli obubi bamuyita Kibirante, oyo munnamateeka bannabutambala mumutunuulire ddala Kibirante. Kibirante agenda beeramu omulamwa. Kibirante Mwanga Kivumbi amalala ajja kakasa ali mu bisatu. Kikyotusaba kamutegere nuupu Butambala tujja. Mbaka okutaano era nga noto yalabika mu lukiiko ye Aisha Kabanda Nalule. Aisha Kabanda Nalule namwogerako. Sente za muda ku muda zaabula ne mbagamba mulooza Katongole mulwana ntalo Katongole muve ku mukulembeze muda ku muda ne nga mukyalo no tuli mu kisiibo ate sente za muda ku muda ne zibula. Aisha Kabanda nawe nova mu Kyagulanye. Aisha Kabanda wali ku CBS byogera tebitegerekeka. Aisha Kabanda mu meeting ya Mpuuga yalimu naye Aisha Kabanda ya email nagenda ku CBS nayogera ebigambo ebyobulimba ne ngamba no eyali RCC wa Museveni Lydia Mirembe nakuwangula Nakato Kyabangi nakuwangula emirundi enanga wesimbawo emyaka 2 towangula. Bobi Wine nakutwala mu parliament nga wakava mu NRM ne bakuba deputy secretary general nawe tewalabikako noyo mumwegendereze. Omubaka owokubiri Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa. Abebitibwa banafuye nnyo bamukutte ne abaana batte. Sseggona tabaana bewatadde mu kkomera. Sseggona kkirizo bagana sente obadde ogenda ziwa babaka ow'ekitiibwa milioni 1018. Nze gambe Kyagulanye toyinza kulya sente ya kibi n'ensi n'etakutegeeraka ku mulembe gwa Kyagulanye. Maama nnyabo mujja kutya ensi. Ow'ekitiibwa yatuuyanye nga bwe ndi mu kutuuyana. Ow'ekitiibwa n'atuuyana maama ow'ekitiibwa yatuuyanye. Milioni 18 yabadde abayise jangu wano nkuweeyo tebandeka 5. Aisha oluwa temugeza ne mulinnya mu meeting eyo. Nemwe mumanya amasanyalaze. Ze basekeredde mugenda kukonkona emagere. Mugenda kukonkona emagere ng'omusajja taliyo. Mugende kavule ebyo mwekangabiriza. Kyagulanye agenda kugwa bugwi Masaka wali. Mpuuga olaba nti oyambala obusuuti. Olaba nti oyambala obwo bukooti wa mutema. Owulira ogyewulira n'amongi ojja kutya. Atoloza emyaka gibulayo emeka. Omanyi muddaawo ne muloosa muli b'amaanyi gwe Muwanga Kivumbi toyina kyoli. Muwanga Kivumbi mbwe ekibiina aneewulira abasajja abasiru mbwe ekibiina nakiwangulira. Era ab'Ebutambala be basalawo arrogance egenda basuula basajjamu. Ensi egenda bakyawa Mpuuga. Mpuuga yamanyi ow'ekitiibwa munaye ab'ebitiibwa banno bajja kulonda tofaayo. Kati omubaka omulala ku lisiti aliko mubawulirize Joyce Baagala Ntwatwa namba 6. Oyo Joyce Baagala Ntwatwa so bamuloze ng'omwogezi w'ekibiina kyabwe ekipya assistant wa bed. Naye Joyce Baagala Ntwatwa ojja kutya ensi. Ojja kutya ensi. Ojja kutya Baagala Ntwatwa. Byonna bigamba. Byonna mujja kutya ensi. Baagala basima baagala zanna leero. Kanti ayo omulala. Bano njabo banotinge. Mulimu n'abamu. Kiwanuka Abdala mulima mayuuni. Lisiti ndaba kwoli. Ate tulabika lisiti ndaba kwoli. Abo nati Mpuuga.
Alani Sewanyana Alani Sewanyana omwana agera kutwala ku constituency alani oli mukwano gwange Sewanyana oli mukwano gwange n'ebino tebiri mu mukwano president naita meeting n'otalabikanga ate ensonga zo zimanyi n'ekibiina zimanyi Alani Sewanyana Sekiri akyali eri apooca na mulwadde ng'abasajja baali bamusinziza be wangaya Sembuuka Mpuuga mwamulabako ku misango gy'ebijambya gozaaki ebijambya babitwala Masaka ne basiba abantu b'e Masaka ne babateeka mu makomera mwabe Masaka mubuulire abe bakwata abaana nga ne bava ne bagamba Sekirinya tatema abeni wanika ali agenzi eyo banoonya abaana okuva mu komera abeni wanika ye kye yakola genda ku famire z'abantu abo mama gundi mugende Museveni abayita abawe 5 tebatemedde abantu miliyoni 5 abeni n'azikwata oyo Mpuuga ye yadda mu kujja kiwojjolo byebyo ebiva ebuddu ebiva mu national platform ebiva mu basajja abo bakulu abalowooza nti bo bebategerera ebyobukulembeze by'eggwanga Uganda. Ensonga eremeza wano General Museveni be bantu bano abalowooza mbu baayiganye engero n'alowooza nti bw'anayogera ebisoko ne tumutya nnyo mbw'ayogedde ebisoko naye nga tasobola kukozesa bisoko ebyo kujjawo General Museveni. Tasobola kukozesa bisoko ebyo kulemesa kibba ttaka mu Buganda oba mu Uganda. Tasobola kukozesa bisoko ebyo kulemesa kibba bululu. Tasobola kukozesa bisoko ebyo kutereeza ensi eno Uganda tugyeyagaliremu. Wabula ebisoko abikozesa kugereesa bugereesa byalwali bo balowooza tuli mu byalwali bino bye tuli mufe bagundi bya ddala. Si bya kugereesa mukulu Mathias Mpuuga Nsamba tuli mu bya ddala. Twakola General Museveni ng'avudde mu ntebe kubanga ye twamukoowa twamukkuta yatukeeta. Eggwanga lino tutakola ku mukulembeze omujja. Ensimbi z'eggwanga zikwatibwe bulungi. Ne kati gwe woolemeddwa okuba omwesigwa ku zino entono ng'oli just leader of opposition n'obba obukadde 5 olwo singa banakuteeka ku bwa prime minister Uganda tegenda kufa bufi tubeere tumusenga avudde musenga zzeemu tujjawo General Museveni mubbi noteekawo Kyagulanyi ate mu gavumenti ya Kyagulanyi mulimu Mpuuga mubbi kyafuwe kizira n'okutta kitta uneboneesiba kunuupu mukulu Mathias Mpuuga Nsamba nuupu ekibiina ky'abavumi nuupu ekibiina ekitaagala Bwakabaka nuupu ekibiina ky'abayaga nuupu ekibiina kya famire n'okyesibako ate nga tokyagala ffe tulina buzibu naawe naye kimanyi tokyalinayo kifo mu nuupu tukyo kimanyi tetukolagana na bali banguzi tetukolagana na babbi ensonga eri emunnyonnyola ssente ezo era ozizzeeyo ate wenyiza Bannayuganda okulya enguzi kuba tukulina ng'oyo wekkiririza gwe kennyini nti bannaye ssente nazirya naye bansonyiwe kaki ekigaano kigamba public nti bannaye ssente nazirya mu public toyagala kukyogera eno mu nkukutu oyagala obyogere mbunjala kusisinkana president Kyagulanyi omugambe ki oyagala kugaano naye namuwadde ku ssente n'ansonyiwa nedda ssebo Kyagulanyi tabamusisinkana mu nkukutu ebyo biba bya luwaatu twali kumuwaayiriza musima naye namusisinkanye ne mwaku ssente katubijja agamba kinaye nga yaziridde tubalaba byonna bye mupanga byonna bye muli mu kuvuga tubirengera era tubikenga vere kati tewali gwe mugenda kulimba tewali gwe mugenda kutuuza mu ddagala tewali gwe mugenda kuswaza ekibiina kyaffe mukitte nga kikyali kito mukiteme enteega nga mumazze mutema ebyammwe eno National Unity Platform si yakutemebwa nteega si yakutyoboolebwa si yakusaanyizibwawo teolimba era temwerimba ono ye egenda mu maaso tugenda mu maaso paka nga tuwangudde entebe y'eggwanga lino nga tugubye wano nakyemalira General Museveni nga tutereezezza Uganda yaffe ati ono just kyakuswala kwogera naye ate nga waswala dda baffe tumanyi Kyagulanyi ebbanga labadde otabbangako bamitidde ensimbi za Museveni nyingi tazikwatangako naye gwe Mathias ensimbi nyingi zemulidde nemutulimba mutuzizza ate nga muzisigazza nga tewali bujulizi bulaga namuzizizaayo
ne buno obujulizi bwebuli nga ssente bazikuwa kati oliogezaawo kukuba perepase banange sede zizikwatanga kuba naye sede zizifunangako Mathias Mpuuga Nsamba ebikolwa bijja bisasulira ebikolobero byokola ku bannayuganda ku Uganda ebyokulya ensimbi z'omuyiwa omusolo kikafuwe n'okuzira kitta baagala nnyo mwenna abali kumwe bali kubaako Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bwana bakkiriza lino Uganda mugereka nga tayi mweraba